Jatango moya tuse ye wabera wenja ulo Tatango moya tuse ye wabera wenja ulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Habaruganda mukama yebazibwe. Masuzo mtyahira mwasibye mtya kansubire ntino fenna tuli bulungi weewaawo ekitiibwa n'ettendo nange nkitiza mukama ntya nkomye ndi bulungi sirwa maanyi sirwa buyinza n'olwekisangulumiza mukama. Yes, mbaniriza nate omumbejja wa yesu lift up your faith altar. Nganze kama kwogera nammwe yenza omumbejja wa yesu enikese Yes, ompya yakatwegattako nsaba n'obwembeefu likinge commentinge oluvannyuma subscribing kama ajja kunkolera obulungi. Yes, olunaku leero tuli mu Bible reading yaffe, tuli mu kitabo kyaffe eky'okubala mu luzungu Numbers. So muneegatteko tufunemu ekyokuyiga tusome mu linnya lya Yesu Kristo. Kale tukikowola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama Taata, tukwaniriza Tate wange, tukwaniriza omutumba omulungi, twala ekitiibwa, twala amatendo, gulumizibwa, tenderezebwa, oli w'amaanyi teryakwekana teryakufaanana. Taata tukwaniriza mu kaseera kano nga tugenda mu Bible reading yaffe. Omwoyo wa Mukama jangu ofuge wonna wabadde ekibi ojja okijjawo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ofuge mu ffe kubanga ye gwe Katonda akola ebyo ekyokusasira, gwe Katonda omusomesa, jangu otusomesa okutya omuzingo gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era tusaba ekigambo kyo tukitambuliremu tukitegeere mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amena era amena. Omwoyo wa Mukama kulembera Taata. Essula ey'omunaana. Mukama n'ayogera ne Musa nti, yogera n'Alooni omugambe nti, bw'onookolezanga ettabaaza omusanvu zinaayakiranga mu maaso g'ekikondo. Alooni n'akola bw'atyo, yakoleza ettabaaza zaakyo okwakiranga mu maaso g'ekikondo nga Mukama bwe yalagira Musa. Era guno gwe gwali omulimu ogw'ekikondo, mulimu gwa zaabu mpeese, okutuuka ku ntobo yaakyo n'okutuuka ku bimuli byakyo kyali mulimu muweese. Ng'ekyokulabirako bwe kyali Mukama kye yalaga Musa, bw'atyo bwe yakola. Mukama n'agamba Musa nti, yawula Abaleevi mu baana ba Isirayiri obalongoose, era bw'onoobakola bw'oti okubalongoosa. Mansira ku bo amazzi ag'okutangirira, era akamwano bakayise ku mubiri gwabwe gwonna, booze engoye zaabwe beerongoose. Kale batwale ente envubuka n'ekiweebwayo kyako eky'obutta, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, n'ente envubuka ey'okubiri gitwale okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Awo onooyanjula Abaleevi mu maaso g'eweema ey'okusisinkaniramu, n'okuŋŋaanya ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, n'oyanjula Abaleevi mu maaso ga Mukama. Abaana ba Isirayiri ne balyoka bateeka emikono gyabwe ku Baleevi. Alooni n'awaayo Abaleevi mu maaso ga Mukama okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa obw'abaana ba Isirayiri, babeerenga ab'okukola okuweereza kwa Mukama. Abaleevi ne bateeka emikono gyabwe ku mitwe gy'ente, naawe oweeyeemu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, n'ey'okubiri okuba ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama okutangirira Abaleevi. N'oteeka Abaleevi mu maaso ga Alooni ne mu maaso ga batabani be, n'obawaayo okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa eri Mukama. Bw'otyo bw'onooyawula Abaleevi mu baana ba Isirayiri, n'Abaleevi banaabanga bange. Oluvannyuma Abaleevi ne balyoka bayingira okukolanga okuweereza okw'omuweema ey'okusisinkaniramu. Naawe onoobalongoosa n'obawaayo okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa. Kubanga baweereddwayo ddala gye ndi mu baana ba Isirayiri, n'abeetwalira mu kifo ky'abo bonna abaggulanda, be babereberye ku baana ba Isirayiri bonna. Kubanga ababereberye bonna mu baana ba Isirayiri bange, obanga muntu obanga nsolo. Ku lunaku kwe nakubira ababereberye bonna ab'omu nsi y'e Misiri nabeetukuliza, era ntutta Abaleevi mu kifo ky'ababereberye bonna mu baana ba Isirayiri. Era mpadde Abaleevi okuba ekirabo eri Alooni n'eri batabani be, nga mbajja mu baana ba Isirayiri okukolanga okuweereza kw'abaana ba Isirayiri mu weema ey'okusisinkaniramu, n'okutangiriranga abaana ba Isirayiri, walemenga okuba ekibonyoobonyo kyonna mu baana ba Isirayiri, abaana ba Isirayiri nga basembera mu watukuvu. Bw'atyo Musa bwe yakola Abaleevi n'Alooni n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa ku Baleevi,
bwe batyo abaana ba Isirayiri bwe baabakola. Abaleevi ne beerongoosa mu kibi ne booza engoye zaabwe. Alooni n'abawaayo okuba ekiweebwayo ekiwuubibwawuubibwa mu maaso ga Mukama. Alooni n'abatangirira okubalongoosa. Awo oluvannyuma Abaleevi ne balyoka bayingira okukola ng'okuweereza kwabwe mu weema ey'okusinkanirangamu mu maaso ga Alooni ne mu maaso ga batabani be, nga Mukama bwe yali alagidde Musa ku Baleevi, bwe batyo bwe baakola. Mukama n'agamba Musa nti bino bye by'Abaleevi abaakamaze emyaka 25 n'okukirawo banaayingiranga okulwanira olutalo mu mulimu ogw'omuweema ey'okusinkanirangamu. Era bwe banaawezanga emyaka 5 banalekerangawo okulwanira mu mulimu nga tebakyaweereza. Naye banaakoleranga wamu ne baganda baabwe mu weema ey'okusinkanirangamu okukuuma bye baateresebwa nga tebaweereza kuweereza kwonna. Bw'otyo bw'onookola Abaleevi mu ebyo bye baateresebwa. Essula ey'omwenda. Mukama n'agambira Musa mu ddungu lya Sinaayi mu mwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi y'e Misiri nti, era abaana ba Isirayiri bakwatenga okuyitako mu ntuuko zaakwo ezaalagirwa ku lunaku olw'14 olw'omwezi guno akawungeezi kwe munaakukwatiranga mu ntuuko zaakwo ezaalagirwa ng'amateeka gaako gonna n'obulombolombo bwako bwonna bwe buli bwe munaakukwatanga bwe mutyo. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri bakwatenga okuyitako. Ne bakwatira okuyitako mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'14 olw'omwezi akawungeezi mu ddungu lya Sinaayi, nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa, bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri. Awo ne wabaawo abantu abaali nga si balongoofu olw'omulambo gw'omuntu, ne batayinza kukwatira kuyitako ku lunaku olwo. Ne bajja mu maaso ga Musa ne Alooni ku lunaku olwo. Abantu abo ne bamugamba nti, tetuli balongoofu olw'omulambo gw'omuntu. Ekituziyiza kiki okuwaayo ekitone kya Mukama mu ntuuko zaakyo mu baana ba Isirayiri? Musa n'abagamba nti, musooke muleke ndyoke mpulire Mukama ky'anaalagira ku mmwe. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti, omuntu yenna ku mmwe oba ku mirembe gyammwe bw'anaabanga si mulongoofu olw'omulambo, oba bw'anaabanga ali mu lugendo ewala, naye anaakwatanga okuyitako eri Mukama. Mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'14 akawungeezi kwe banaakukwatiranga, banaakulyanga n'emigaati egitazimbulukuswa n'enva ezikaawa. Tebasigazangako kutuusa enkya, so tebamenyanga ggumba lyakwo, ng'etteeka lyonna ery'okuyitako bwe liri bwe banaakukwatanga bwe batyo. Naye omuntu omulongoofu so atali mu lugendo n'aleka okukwata okuyitako, obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu bantu be, kubanga tawaddeeyo kitone kya Mukama mu ntuuko zaakyo ezaalagirwa. Omuntu oyo anaabangako ekibi kye. Era omugenyi bw'anaatuulanga mu mmwe n'ayagala okukwata okuyitako eri Mukama, ng'etteeka ery'okuyitako n'obulombolombo bwako bwe buli, bw'anaakolanga bw'atyo, munaabanga n'etteeka limu eri omugenyi era n'eri oyo eyazaalirwa mu nsi. Awo ku lunaku ennyumba kwe yasimbirwa, ekire ne kibika ku nnyumba y'eweema ey'obujulirwa, era akawungeezi ne kiba ku nnyumba ng'ekifaananyi ky'omuliro okutuusa enkya. Bwe kyabanga bwe kityo ennaku zonna, ekire kyagibikkangako n'ekifaananyi ky'omuliro ekiro. Era buli ekire lwe kyaggyibwangako ku weema, awo abaana ba Isirayiri ne balyoka batambula. Ne mu kifo ekiremu ekyabeeranga, awo abaana ba Isirayiri we baasiisiranga. Abaana ba Isirayiri baatambulanga lwa kiragiro kya Mukama, era baasiisiranga lwa kiragiro kya Mukama. Ekiseera kyonna ekire kye kyamalanga ku nnyumba, baatuulanga mu lusiisira. Era ekire bwe kyalwanga ennaku nnyingi ku nnyumba, awo abaana ba Isirayiri ne bakwatanga ekiragiro kya Mukama ne batatambula. Era oluusi ekire kyamalanga ennaku ntono ku nnyumba, awo ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali ne batuulanga mu lusiisira, era ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali baatambulanga. Era oluusi ekire kyabangako okusooka akawungeezi okutuusa enkya, era ekire bwe kyaggyibwangako enkya ne batambula. Oba bwe kyabangako emisana n'ekiro, ekire bwe kyaggyibwangako ne batambula. Obanga nnaku 2 obanga mwezi obanga mwaka, ekire bwe kyalwanga ku nnyumba nga kibeera okwo, abaana ba Isirayiri ne batuulanga mu lusiisira ne batatambula. Naye bwe kyaggyibwangako ne batambulanga. Baasiisiranga lwa kiragiro kya Mukama, era baatambulanga lwa kiragiro kya Mukama.
Baakwatanga ebyo Mukama bye yakuutira olw'ekiragiro kya Mukama mu mukono gwa Musa. Essula y'ekkumi. Mukama n'agamba Musa nti weekolera amakondeere 2 ga ffeeza onoogakola n'omulimu omuweese, era ganaabanga gy'oli ga kuyita kibiina era ga kutambuza nsiisira. Era bwe banaagafuuwanga ekibiina kyonna kinaakuŋŋaaniranga gy'oli ku mulyango gw'eweema ey'okusisinkanirangamo. Era bwe banaafuuwanga erimu lyokka, kale abakulu emitwe gy'enkumi za Isirayiri banaakuŋŋaaniranga gy'oli. Era bwe banaagafuuwanga okugalaya, ensiisira eziri ku luuyi olw'ebugwanjuba zinaatambulanga. Era bwe munaagafuuwanga okugalaya omulundi ogwokubiri, ensiisira eziri ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo zinaatambulanga. Banaagafuuwanga okugalaya olw'okutambula kwabwe. Naye ekibiina bwe kinaabanga kyakuŋŋaanyizibwa, munaafuuwanga naye temugalayanga. Ne batabani ba Alooni bakabona banaafuuwanga amakondeere, era ganaabanga gye muli teeka eritaliggwaawo mu mirembe gyammwe gyonna. Era bwe munaatabaalanga mu nsi yammwe omulaba abajooga, kale munaafuuwanga amakondeere okugalaya. Era munajjukirwanga mu maaso ga Mukama Katonda wammwe, era munaalokokanga mu balabe bammwe. Era ku lunaku olw'essanyu lyammwe ne ku mbaga zammwe ezaalagirwa n'emyezi gyammwe we ginaasokeranga, munaafuuwanga amakondeere ago ku biweebwayo byammwe ebyokebwa ne ku ssaddaaka ez'ebyammwe ebiweebwayo olw'emirembe. Era ganaabanga gye muli kijjukizo mu maaso ga Katonda wammwe. Nze Mukama Katonda wammwe. Awo lwatuuka mu mwaka ogwokubiri mwezi ogwokubiri ku lunaku olwabiri olw'omwezi, ekire ne kijjibwa kungulu ku weema ey'obujulirwa. Abaana ba Isirayiri ne basitulanga ebiramago byabwe bwe byali, ne bava mu ddungu lya Sinaayi. Ekire ne kiyimirira mu ddungu lya Palani. Ne basooka okusitulanga ekiragiro kya Mukama bwe kyali mu mukono gwa Musa. Ebbendera ey'olusiisiro lw'abaana ba Yuda n'ekulembera n'esitula ng'eggye lyabwe bwe lyali. N'omukulu w'eggye lye yali Nakusoni mutabani wa Aminadaabu. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Isakaali yali Nesaneri mutabani wa Zuwaali. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Zebbulooni yali Eriyaabu mutabani wa Keroni. Ennyumba n'esimbulwa, batabani ba Gerusoni ne batabani ba Merali abeetikkanga ennyumba ne basitula. Ebbendera y'olusiisira lwa Lewubeeni n'etambula ng'eggye lyabwe bwe lyali. N'omukulu w'eggye lye yali Erizuuli mutabani wa Sedewuli. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Simyoni yali Serumiyeri mutabani wa Zulisadaayi. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Gaadi yali Eriyasaafu mutabani wa Deweri. Abakokasi ne beetikka nga basitudde awatukuvu bali ne basimbanga ennyumba bo nga tebannatuuka. Ebbendera ey'olusiisira lw'abaana ba Efulayimu n'esitula ng'eggye lyabwe bwe lyali. N'omukulu w'eggye lye yali Erisaama mutabani wa Amikudi. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Manaase yali Gamalyeri mutabani wa Pedazuuli. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Benyamini yali Abidaani mutabani wa Gidiyoni. Ebbendera y'olusiisira lw'abaana ba Ddaani eyasembanga ensiisira zonna n'esitula ng'eggye lyabwe bwe lyali. N'omukulu w'eggye lye yali Akiyezeeri mutabani wa Amisadaayi. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Aseri yali Pagiyeri mutabani wa Okulani. N'omukulu w'eggye ly'ekika ky'abaana ba Nafutaali yali Akira mutabani wa Enani. Okwo kwe kwali okutambula kw'abaana ba Isirayiri ng'eggye lyabwe lyali, ne basitula. Awo Musa n'agamba Kobabu mutabani wa Leweri Omumidiyaani mukodomi wa Musa nti, tutambula okugenda mu kifo Mukama kye yayogerako nti ndikibawa. Jangu ggwe ogende naffe tunaakolanga bulungi, kubanga Mukama yayogera ebirungi ku Isirayiri. N'amugamba nti sijja kugenda, naye n'addayo mu nsi y'ewaffe n'eri enda zange. N'amugamba nti totuleka nkwegayiridde, kubanga gw'omanyi bwe tuba tusiisira mu ddungu, era onoobanga gye tulinga amaaso. Kale olunaatuukanga bw'onoogenda naffe, weewaawo olunaatuukanga buli birungi byonna Mukama by'anaatukolanga ffe, ebyo tunaakukolanga naawe. Ne basitula ne bava ku lusozi lwa Mukama okutambula olugendo olw'ennaku 3, n'essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'ebakulembera olugendo olw'ennaku 3 okubanoonyeza ekifo
eky'okuwummuliramu. N'ekire kya Mukama kyabanga kuba emisana bwe baasitulanga okuva mu lusiisira. Awo lwatuukanga essanduuko bwe yasitulwanga, Musa n'ayogera nti, "Golokoka, Ayi Mukama, abalabe bo basaasaanyizibwe, n'abo abakukyaye badduke mu maaso go." Era bwe yayimiriranga n'ayogera nti, "Komawo, Ayi Mukama, eri obukumi obw'enkumi za Isirayiri." Essula 11. Abantu ne baba nga beemulugunya nga boogera bubi mu matu ga Mukama. Mukama bwe yabawulira, obusungu bwe ne bubuubuuka. Omuliro gwa Mukama ne gwokya mu bo, ne gulya ku nkomerero y'olusiisira. Abantu ne bakaabira Musa. Musa n'asaba Mukama, omuliro ne gukkakkana. Ekifo ekyo ne kituumibwa erinnya Tabera, kubanga omuliro gwa Mukama gwayokya mu bo. Awo ekibiina eky'abasenze ekyali mu bo ne batanula okwegomba. N'abaana ba Isirayiri nabo ne bakaaba amaziga nate, ne bagamba nti, "Ani anaatuwa ennyama okulya? Tujjukira ebyennyanja bye twaliiranga obwerere mu Misiri, wujju n'ensujju n'enva n'obutungulu n'ebyokuliira. Naye kaakano obulamu bwaffe bukalidde ddala, tewali kintu n'akatono. Tetulina kintu kye tuba twesiga wabula emmaanu eno." Era emmaanu yalinganga ensigo za jjaada n'ekifaananyi kyayo ng'ekifaananyi kya bedola. Abantu ne batambula ne bagikuŋŋaanya ne bagiseera ku mmengo oba ne bagisekulira mu binu, ne bagifumba mu ntamu ne bagiggyamu emigaati, n'okuwooma kwayo kwalinganga okuwooma kw'amafuta amaggya. Era omusulo bwe gwagwanga ku lusiisira ekiro, emmaanu n'eggwanga ku gwo. Musa n'awulira abantu nga bakaaba amaziga mu nda zaabwe zonna, buli muntu ku mulyango gw'eweema ye. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka nnyo. Musa n'anyiiga. Awo Musa n'agamba Mukama nti, "Kiki ekikukozezza obubi omuddu wo? Era kiki ekindobedde okulaba ekisa mu maaso go n'okussaako n'onsaako omugugu gw'abantu bano bonna? Nze nali olubuto lw'abantu bano bonna. Nze nabazaala n'okugamba n'oŋŋamba nti basitule mu kifuba kyo nga kitaawe w'omwana omulenzi bw'asula omwana ayonka, okubatwala mu nsi gye walayira bajjajja baabwe. Nandiggyeewa nze ennyama okugabira abantu bano bonna, kubanga bankaabira nga boogera nti, 'Tuwe ennyama tulye.' Nze siyinza kusitula abantu bano bonna nzekka, kubanga bayinza okunzitowerera. Era bw'ononkola bw'otyo, nzitya ddala mangu ago. Nkwegayiridde, obanga ndabye ekisa mu maaso go, nneme okulaba ennaku zange." Mukama n'agamba Musa nti, "Nkuŋŋaanyiza abasajja 7 ab'oku bakadde ba Isirayiri, b'omanyi okuba abakadde b'abantu n'abakulu abanaabafuganga. Obaleete ku weema ey'okusinkanirangamu, bayimirire eyo wamu naawe. Nange nakka ne njogera naawe eyo. Era n'atoola ku mwoyo oguli ku ggwe ne nguteeka ku bo, nabo banaasitulanga omugugu w'abantu wamu naawe, olemenga okugusitula ggwe wekka. Era agamba abantu nti, mwetukulize olunaku olw'enkya era mulirya ennyama, kubanga mukaabidde amaziga mu matu ga Mukama nga mwogera nti, ani alituwa ennyama okulya? Kubanga twali bulungi mu Misiri, Mukama kyaliva abawa ennyama ne mulya. Temuliriirako olunaku lumu, newakubadde ennaku 2, newakubadde ennaku 5, newakubadde ennaku 10, newakubadde ennaku 2. Naye mwezi mulamba okutuusa lw'erifulumira mu nnyindo zammwe ne muginyiwa, kubanga muganye Mukama ali mu mmwe, ne mukaabira amaziga mu maaso ge nga mwogera nti, ekyatujja ki mu Misiri. Musa n'agamba nti, abantu bendimu wakati be basajja abatambula n'ebigero obusiriivu 6. Naye ogambye nti ndibawa ennyama baliireko omwezi omulamba. Banaabattiranga endiga n'ente okubamalanga, oba bali bakuŋŋaanyiza ebyennyanja byonna eby'omu nnyanja okubamalanga? Mukama n'agamba Musa nti, omukono gwa Mukama guyimpawadde. Kaakano onoolaba obanga ekigambo kyange kinaatuukirira gy'oli, nanti kisiwe waawo. Musa n'afuluma n'abuulira abantu ebigambo bya Mukama. N'akuŋŋaanya abasajja 7 ab'oku bakadde b'abantu, n'abassaawo okwetooloola eweema. Mukama n'akkira mu kire n'ayogera naye, n'atoola ku mwoyo ogwali ku ye n'aguteeka ku bakadde 7. Awo olwatuuka omwoyo bwe gwatuula ku bo ne balagula, naye ne bakomyawo. Naye ne musigala mu lusiisira abasajja 2, erinnya ly'omu Eridaadi n'erinnya ly'omulala Medadi. Omwoyo ne gutuula ku bo, era baali ku muwendo gw'abo abaawandiikibwa,
naye baali tebafulumye okugenda ku weema, ne balagulira mu lusiisira. Omulenzi n'adduka n'abuulira Musa n'agamba nti Eridadi ne Medadi balagulira mu lusiisira. Yoswa mutabani wa Nuuni omuweereza wa Musa, omu ku basajja be abalonde, n'addamu n'agamba nti mukama wange Musa, bagaane. Musa n'agamba nti obujja bukukutte ku lwange. Abantu bonna aba Mukama singa bannabbi, Mukama singa abateekako omwoyo gwe. Musa ne yeddirayo mu lusiisira ye n'abakadde ba Isirayiri. Empewo n'efuluma eri Mukama n'ereeta obugubi okuva ku nnyanja n'ebugwisa mu lusiisira, ng'olugendo olw'olunaku olumu ku luuyi luno n'olugendo olw'olunaku olumu ku luuyi luli okwetoola olusiisira, ng'emikono ebiri okutuuka ku ttaka bwe bwali. Abantu ne bagolokoka ne bazibya olunaku olwo, ne bakeesa obudde, ne bazibya obudde obw'enkya, ne bakuŋŋaanya obugubi. Eyakuŋŋaanya obutono yakuŋŋaanya komeri 10, ne babweyanikira wonna wonna okwetoola olusiisira. Ennyama bwe yali ng'ekyali wakati mu mannyo gaabwe nga tebannaba kugigaaya, obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bantu. Mukama n'akuba abantu ekibonyoobonyo kinene nnyo. Ekifo ekyo ne kituumibwa erinnya Kiberosukataava, kubanga mwe baziika abantu abeegomba. Abantu ne basitula e Kiberosukataava ne batambula ne bagenda e Kazerosi ne batuula e Kazerosi. Essula y'e12. Awo Miriyamu ne Alooni ne boogera obubi ku Musa olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Ne boogera nti mazima Mukama yayogera ne Musa yekka, era teyayogera naffe. Mukama n'abiwulira. Era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Miriyamu nti mufulume mwensatule mujje ku weema ey'okusisinkaniramu. Abo bonsatule ne bafuluma. Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire n'ayimirira ku mulyango gw'eweema, n'ayita Alooni ne Miriyamu, bombi ne bafuluma. N'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange, obanga munaabanga mu mmwe nnabbi, nze Mukama neetegeezanga gy'ali mu kwolesebwa, n'ayogereranga naye mu kirooto. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo. Oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna, oyo n'ayogeranga naye akamwa n'akamwa mu lwatu, so si mu bigambo bya ngero, n'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga. Kale ekyabalobera ki okutya okwogera obubi ku muddu wange, ku Musa? Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bo ne yeeviirawo. Ekire ne kiva waggulu ku weema, era laba Miriyamu n'abaako ebigenge ng'omuzira. Alooni n'atunuulira Miriyamu, era laba ng'aliko ebigenge. Alooni n'agamba Musa nti ayi Mukama wange, nkwegayiridde totuteekako kibi, kubanga tukoze eby'obusirusiru era nga tukoze ekibi. Nkwegayiridde aleme okuba ng'omufu, omubiri gwe nga gwonooneseeko ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Musa n'akaabira Mukama ng'ayogera nti muwonye ayi Katonda, nkwegayiridde. Mukama n'agamba Musa nti kitaawe singa amuwandidde amalusu obulusu mu maaso, ensonyi tezandimukwatidde ennaku 7, asibirwe ebweru olusiisira ennaku 7, kale oluvannyuma alyoke ayingizibwe nate. Miriyamu n'asibirwa ebweru w'olusiisira ennaku 7, abantu ne batatambula okutuusa Miriyamu lwe yayingizibwa nate. Awo oluvannyuma abantu ne basitula e Kazerosi ne batambula ne basiisira mu ddungu lya Palani. Essula y'e13. Awo Mukama n'agamba Musa nti tuma abantu bakette ensi ya Kanani gyempa abaana ba Isirayiri. Munajja omuntu ku buli kika ky'aba kitaawe ne mumutuma, buli muntu omukulu mu bo. Awo Musa n'abatuma ng'ayima mu ddungu lya Palani ng'ekiragiro kya Mukama bwe kyali. Bonna abasajja abaali emitwe gy'abaana ba Isirayiri n'amannya gaabwe ge gano. Ku kika kya Lewubeeni, Semuwa mutabani wa Zakula. Ku kika kya Simyoni, Safati mutabani wa Kooli. Ku kika kya Yuda, Kalebu mutabani wa Yefune. Ku kika kya Isakaali, Igali mutabani wa Yusufu. Ku kika kya Efulayimu, Koseya mutabani wa Nuuni. Ku kika kya Benyamini, Paluti mutabani wa Lafu. Ku kika kya Zebuloni, Gadieri mutabani wa Sodi. Ku kika kya Yusufu, kye kika kya Manase, Gadi mutabani wa Susi. Ku kika kya Dani, Amiyeri mutabani wa Gemali.
Ku kika kya Aseri, Sesula mutabani wa Mikayiri. Ku kika kya Nafutali, Nakabi mutabani wa Vofesi. Ku kika kya Gaadi, Geweri mutabani wa Maki. Ago ge mannya g'abantu Musa be yatuma okuketta ensi. Musa n'atuuma Koseya mutabani wa Nuuni Yoswa. Musa n'abatuma okuketta ensi ya Kanani, n'abagamba nti mwambukire mu kkubo lino ery'obukiika obwa ddyo, mulinnye ku nsozi, mulengere ensi bw'eri, n'abantu abagituulamu, obanga b'amaanyi obanga banafu, obanga batono obanga bangi. Era ensi bw'eri gye batuulamu, obanga nnungi obanga mbi, n'ebibuga bwe biri bye batuulamu, obanga nsiisira obanga mu bigo. Era ensi bw'eri, obanga njimu obanga nkalu, obanga mulimu emiti obanga temuli. Era mugume omwoyo, mulete ku bibala byamu. Era ebiro byali biro bya zabbibu ezisooka okwengera. Awo ne bambuka ne baketta ensi okuva ku ddungu lya Zini okutuuka e Lekobu okutuusa w'oyingirira e Kamasi. Ne bambukira obukiika obwa ddyo ne batuuka e Kebuloni. Era Akimani, Sesai ne Talumayi abaana ba Anaki baali bali eyo. Era Kebuloni kyali kyakamaze emyaka 7 okuzimbibwa, ne balyoka bazimba Zowani ekiri mu Misiri. Ne batuuka mu kiwonvu Esukoli, ne batemayo ettabi eryaliko ekirimba kimu ekya zabbibu, ne bakisitulira ku musituliro abantu 2, era baleeta ne ku makomamawanga ne ku ttiini. Ekifo ekyo ne kiyitibwa ekiwonvu Esukoli olw'ekirimba abaana ba Isirayiri kye baatemayo. Awo ne bakomawo nga bamaze okuketta ensi ennaku 4 nga ziyiseewo. Ne batuuka ne bajja eri Musa n'eri Alooni n'eri ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri mu ddungu lya Palani e Kadesi. Ne babaddiza ebigambo n'ekibiina kyonna, ne babalaga ebibala by'ensi. Ne bamubuulira ne bagamba nti twatuuka mu nsi gye watutuma, era amazima ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, era bino by'ebibala byayo. Naye abantu abatuula mu nsi b'amaanyi, n'ebibuga biriko enkomera binene nnyo. Era nate twalabayo abaana ba Anaki. Amaleki atuula mu nsi ey'obukiika obwa ddyo, n'Omukiiti, n'Omuyebusi, n'Omwamoli batuula ku nsozi, n'Omukanani atuula kumpi n'ennyanja, era ku lubalama lwa Yoludaani. Kalebu n'asirisa abantu mu maaso ga Musa, n'agamba nti twambuke mangu ago tugirye, kubanga tuyinziza ddala okugiwangula. Naye abantu abayambukira awamu naye ne bagamba nti tetuyinza kwambuka ku bantu abo kubanga batukiza amaanyi. Ne baleeta ebigambo ebibi eby'ensi gye baali bakesse eri abaana ba Isirayiri nga boogera nti ensi gye twayitamu okugiketta nsi eriira ddala abagituulamu, n'abantu bonna be twalaba omwo basajja bawanvu nnyo. Era twalabayo Banefiri, abaana ba Anaki abaava ku Banefiri. Naffe ne tuba mu maaso gaffe ng'obwakyaka, era bwe twali mu maaso gaabwe. Haleluya, haleluya. Mbakurisayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mukama abampeera omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kunsupportinga. Abapya bakatwegattako nkwegayirira n'obwami bweffe tewirabira ku subscribinga, kulikinga, commentinga, kusharingirako oyo gw'olina mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu katusisinkana olunaku oluddako essaawa ze zimu mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM ku lw'obuweereza omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Shalom, 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 shalom. Fuga, yes, tata fuga. Jesus reign.